okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Sirimba lero bino byogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Kulikayo mukane mbulango kwe bali kubera ngo cyali muklaba Delta TV tukole ne program okwanjula n'embaga era nga tugamba mukano tubera obuli lwa Sunday sawa zibera 11 mpaka emu ku Delta TV tukole bwoba watusubidwa olwe Monday tutandika sawa nya mpaka mukaaga atira wona obero tusubidwa Delta TV eraga ebikolo gino live ku Facebook ku page ya Delta TV atera ne ku YouTube Sharita Show bakwano bafa batulabira ebweru egwanga mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mukola ki nga mutulaba esaawa eno tugenda kubanga tugenda mukolo gwaffe ogwokubiri nga tugenda kubeera nga tugenda Kayabwe nga tugenda mu maka g'omugenzi Muhammad Sempa je tugenda okulaba kakyala Nansubuga Hadija nga yanjula omwami we Seruge Ismail abantu abo bajja ne babukinga babiri abantu baba ne lavia we bajja ne babukinga babiri era omukolo gwabwe ne tujja ne tukwata babadde basanyufu ddala abantu ku mukolo badde basanyufu bayira abantu bakola kinene nnyo ku kyamulo omugole bano babadde basanyufu omugole bwe yafulumye nga yebikiridde bulungi omwana ina imani oyo era yabadde musanyufu ddala atenge ekiteteeyi yayambadde kya color green kyavudde ku Sharita's Bridal World bwe twadde tunyumya nabo mama nnyabo omuwala yatubulidde lwaki yawangudde ng'ojjeko okubeera nti no wamamba nganze yatuwadde ensonga zonna lwaki yawangudde mama n'atubulira obubaka ffenna bwe twetaaga okubeera nga tuwulira lwekyo leka tuddeyo ku mukolo gwo oba leka tugende ku mukolo gwo tuva ku Delta TV tukole nkyali Sharita mazima wanvu Musawa yaffe naye kubiri mukwano era olwaleero twakoledde mu mpigi era nga tuli Kayabwe onjakira bitya okwagala kwange gy'oli tekuliko era nga Kayabwe tuze mu maka g'omwami Sempa nga yazala omukyala Nansubuga Hadija asitudde omwami we Ismail okusobola okujja okweyanjula baagala matiri bonna n'ebyekusa ku ffeezo basabu ono mwana ate nga mu nnyumba twalabidde ddala engoye ez'omuwendo omwabadde n'ekiteeteeyi kye yazigye mu Sharita's Bridal World bye batamugambanga naye temuli nebusa decoration bakoze mulungi nga bataddeko oranges ne apples tolosine ntamu kungamba siyeye abako baatuuse mu bungi nga basanyufu naye batoli wakula n'otukutula mitima tukunoonya tolabika Tata yasindise abaana b'omu nju abasookera ddala be twatuuma abasawo okujja okubagema Sani pesa tiki tiki wash Yuno ya tiki tiki wash Funga kipinga mkwiji kwiji wash Nikunyonge kazigi zigi Oh mama tetema Tipo tipo tetema Oh mama tetema Aya tunde tetema Oh mama tetema Shuka chini tetema Oh mama tetema Aya tunde tetema Oh mama tetema Tipo tipo tetema Oh mama tetema Aya tunde tetema Oh gwe kwagala nga goyagala penda mulala ugenda n'omufiirako nga takulinako okwagala atakwagala kiba kyakabi kyekibiriddeko bangi okuyombagana ekirese n'abagala n'okulwanagana oli agenda nakulima tina kwangangala gananyera buja kuwa kikwangangala ono yafumbirwa mu lodi lwa sente zalina katiraba mu maka bambye essanyu talina emgwe wawasanga omwakangala yakukuba entayimbwe erikangwangwangwala ulira kati manya nti fe abantu twakula tutyo abasinga omukwano sikwannamadala
Allah tukwebaza mu bannaffe abakatoliki batandika na ssaala ate mu basiraamu batandika na dduwa. tusaba otugondeze buli ogondeza abaddu baffe n'abazaana abazza wano mu lujja luno. Era bwe gutyo omukolo guno gwatandise n'edduwa ennungi ddala oluvannyuma ne bayimba ennyimba ez'obuwangwa. Aye Allah abawe emirembe myereere. Aye Allah kubanga gwe nanyini kulambula na buli kimu kyonna kubanga gosazeewo kubatuusa wano ku ssaawa eno ate naffe okutubeeza wano ffe tuli bajulizi nga bakola omulimu guno. Sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Line gwanga Buganda yamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe kwetoloola ensi yo. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga. Awangale ayibene mama nawe gerekera Buganda sanga lya mbogo agana abaana bawala okumansula. Abasawo bakomyewo ne batuwa ripooti era n'abaana bawaka ng'era amaka galina empisa bwe gaba ne bajja ne babuuza ku bagenyi. Niwe fundi wa kuigiza kakanumba masanja yote usiwe mbali nami megalia kijulako uwe na Ulikayo mwana wange dokita wale bwe nasomesa abaana tebatuusika ku kyambalo ekyo Kugambi genda basindise abalwadde abo abantu abo mubasanze muti taata abalwadde bonna tubakebedde naye nsanzeemu omulwadde wallahi amunga ali bubi nnyo era omulwadde oyo abadde omu nga kidumba ekyo yalwala Allahu akbar abaye omulwadde oyo bongetujidde abadde mulwadde wa lavmonia ddagala lya Hydroquin mukungalabe wange otyo erigenda okumuwonya obwo obulwadde taata. kale badde maaso wabulira ekikola badde maaso. Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lida kwenye kisawo kimpe ekyo aganye basita kikuwa select abantu abaana bajjeewo Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tata wangi bano bashehi naam bakolera jana saba Allah abajule abawujjana Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitange nagadde sente za salamu ezo zijja kugwa artist yazzeewo nakubala okuba mola baveeko bali mbagi yantu bwana bwaddaddeka bulungi abasoko buli ngala wansi yafiisa
Omugagga yazze kujja okuwulira taata kimu ofeeki mbala papa obuuzeko tuwulire kale mbabuuze sasobola abasebo sasobola abanyo kale kisebo era tezimuko osibye otya mukodo ali atya mwenyina ggwe amiina obamanya nti ono yankubyeko libirirawo genda awali akukuba haga hii wano nno akafuba kaweerere mulago kampiso nkaaga otyo dadi kangu naye abandi temunyiiga abazira abakyala bano bikoma wano byamikono lekera yanni kuba nalososi yegenzi mazima nesigalawo nganga mubimaze otesokyaye walayidde nokumba ne pasi lulinzirirolyo ali abene kyaddondo owava omwana ono mpulira naye nga kyale abananga baweddewo senga yaleetebwa okusobola otulaga omwami taata genda edduniya okuwulira ng'ali makindi taata mumadirisa zone mpulira era gyali ampulira ahulira kitange ekkiriza n'obwombeefu taata sisimbye omukono kujooga tewali buzibu ettooke eririko ensonga libazisika kitange ekkiriza nzika ensonga zizika taata tusaba okuzaalibwa mu maka muno ekyo oyogedde kikunyiba kiyireeza omuyiikaalo taata abo wange bazimpe ate muzinyongere kale bwandipadeere ku ssente mmwe taata nakyo kiyisizza mubiwulidde omwana waliisiza obasigaanidde taata baveeko kaakati otyo ye taata kati nno mwana wange bwe guba bwe gutyo ye taata bannyina nze mbayina mu lujja munabankomba enziro ku mugongo ye dadi ensonga abantu bonna abazadde n'ab'emikwano bagiwulidde iye kaakati omwana ono katumwa ye taata kaagenda ndeetere bannyinaze taata iretambwe wano ye basengeko ensonga nga tumatwala basenga tonabira wano wendi ate nagana nakigeya wumba kabalalambala bantu ddala nalinga nnido omuntu apaganya muntu wendoboza ku mukwano omukwano kulaba mubwe mama wentunulabye mu maaso buli kyangere salawo kiwedde waliwo akusingako iye bwe nagamba nti mundage n'omundaka mwali mumwe abo wange bakyogere engalo mama yankuza sente zizo okukayo ziti senga sente weziri senga sente weziri taata bazikiriza bongere senga 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 sente weziri wafiika mugamba iddemu naye njagala nzije ku ggwaji oba bajje ku ggwaji abantu abo bamanyi abaye mutwengalo ate narumba mbamanyi naye mulimu gwensinga okumanya wegamba nti mundaga osobola mundaga taata mukulaga bulungi nnyo ate ekintu kyewaŋŋamba ngaokyerabidde waŋŋamba nti toyinza kumundaga bulungi tolina kuwaga luyingizo si bwewaŋŋamba taata nzina twali ffenna ozina munange wabasenga senga abogezi tuviiramu awo nga mikono gyegyala owulira ate gisula bwe mwazaala bulungi ate nkwagadde senga kubanga basenga bakoledde ekituufu mwami yagiddwayo nga musanyufu ddala era n'atwalibwa butereevu mu nnyumba okusobola okuzaalibwa.
Mu nnyumba muno oluvannyuma lw'okuzaalibwa wabawo kye bayita okulya ekijjulo nga n'omugole omwami abeera afuuse bebi mu nnyumba muno bamuwa oluwombo lulamba. Omulesi yaluwa agenda wali bamulebe sebo bamugyeko akaaba kaluka ikwa museka akatongo Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar. Okwanjula omusajja mu maaso g'abazadde labayo mwana wattu tetuli mu kitiibwa olw'okuba omulese abantu ab'ekitundu bonna bazze ku lwaffe waliwo abaategeka juzi omwami n'atajja nakulabira okuswala gundi bw'owuwa kulyawo ebintu bino byabalondemu bimanyi n'okugaana leka tukuwe ekyanya weeyagala olwaleero lulo jagana 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 mukwano kino kyo kiwedde alogaloge mwana gwe nga walulinda sosolye bw'atafa bwekiruma alumwe eddiiro liryo EMS Records. Wakola bulungi ebyakubuulirwa okubituukiriza zikimema abamu bazisuulira mu sini esooka weerongereza ku switi mwana wattulaba empeera wamma mukoddomye eno shuwa wiini ofunye omuntu njagala kakasa abaana bawano bo batendekebwa senga gy'otudde wanika omukono ensi ekulabeko nammwe bawerekedde olujja luno omulabye ebirimu okuva ku ntambule waffe tevangayo wambaliga ffe tuli beeru ffe ennono z'eddiini okuzituukiriza wamma mwannyina zenna nnyini mugolo nsiimye omuntu nga walonze bulungi jagana 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 mukwano kino kyo kiwedde alogaloge mwana gwe nga walulinda sosolye bw'atafa bwekiruma alumwe eddiiro liryo jagana 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 mukwano kino kyo kiwedde alogaloge mwana gwe nga walulinda sosolye bw'atafa bwekiruma alumwe eddiiro. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less.